Wali obaddeko mu love n'omuntu nga si munnauganda, mu Nigeria, muzungu, ng'omukwano gunyinyintidde bukyenkya ng'alina okufuluma eggwanga ekibadde kitasuubirwa naye olw'embeera eziteebereka ng'alina okufuluma eggwanga, amala okufuluma eggwanga n'okizuula nti yakulekera olubuto. Nkwanirizaako emboozi gye tugenda okuwulira sister alina obulumi ku mutima, alina ennyiike eya buli lunaku ng'alwanagana n'embeera n'asaba neyeegumya neyewa essuubi n'ebizibu ne bisigala nga bikyamutunuulidde bwe biti. Ebigambo byo kimu bibiri nzikiriza nti bisobola okukola enjawulo eri sister mu mbeera emusoomooza. Nsaba onneegatteko tubeere nga tugenda butereevu mu story ya sister, tubeere nga tuwulira nabagamba nti abantu abamu ekibayaayanya ekibatawaanya butawulirizibwa. Okuwulira omuntu n'omuwa amatu n'omugamba nti it will be fine, ojja kuba bulungi, kijja kuggwa, tomanyi dose, tomanyi ddagala eryo lyoba owadde omuntu liyinza okumutambuza olunaku, ewiiki, omwezi, omwaka oba obulamu bwe bwonna. Naye abazadde nkoze kinene nnyo okulaba nti famire yange nfaayo okulaba nti tebabula. Mama wange mukazi munaku, tuli abaana 6 naye abaana bafaayo ku mama waffe, tata waffe yafa. Abaana bafaayo ku famire yaffe okulaba nti etereera eba bulungi. Tuli abaana 2 kati mu abo abaana 2 ffena twazaala tewali ali mu bufumbo. Nze nina abaana 2, mukulu wange alina abaana 3, ate ffena tulina abaana mu different fathers. Kati muto waffe asemberayo ddala ali ku kampasi essaawa zino, oye yafunye omukisa n'asoma n'atuuka eyo gy'atuuse. Ffe nze ne mukulu wange gwe njogerako kuba gwe nkwatagana naye, abalala buli omu ali bibye, ali mu bufumbo bwe ali bibye. Kakati ffe abafuba okulaba nti tutereeza ewaka. Mwamisozi kye sikugambye, mama waffe teyawangalako na musajja nti amufunidde amaka nti gaagano tuula wano eno. Yazaalanga nga bwe baawukana, n'azaala nga bwe baawukana paka kwe yatuukira ku tata waffe. Tata waffe we yamala okufa, ekika kyaffe ne kimugoba mama waffe Munyarwanda. Ekika kyaffe ffe sijjako ga tribe naye ojja gitegeera kuba ndooza ne gundi n'olulimi oluwa Luganda terutereera bulungi, naye ng'akyoba omanya ekika kyaffe kyamugoba. Kati bwe kyamugoba n'agenda ensi n'etandika okumugabana naye. Kati naffe n'agamba tagenda tulekayo, n'atuggyayo n'atuzza ku sayidi ye, ku sayidi eyiye gye bamuzaalako. Kati ffenna n'atugaba, era teyatuula naffe, yatugaba. Kati gye yatugaba buli omu Katonda yakola yazza bibi okulaba nti ffenna tukula, kuba tuyise mu mbeera gye sijja kugenderamu. Kitegeera oba oliawo kyendowooza oba nti kikolimo. Mazima ntuuka ekiseera ne ngamba kino kyandibanga bannange wawe ebitugobaye. Kakati wanatuuka mu senior 2, Mamisozi nenfuna olubuto n'enzaala. Omusajja yazaalamu omwana oyo musomesa. Saamwagala nti namwagadde nti tuli mu relationship oba ki. Yanimbalimba mu ngeri ye n'anfuna. Gwe gwali omulundi gwange ogwasookera ddala okwebaka n'omusajja. Ndowooza kangana nti gwe gwali ng'ogusembayo wakati awo. Naye ate neebaka naye omulundi gumu n'ate nenvayo n'olubuto. Musomesa yali musomesa ye ng'apangisa ku nju kwe twali nga tubeera. Kitegeera ekintu ekyo. Kakati sozi nenfuna olubuto, omusajja nenzira ku ssomero naye sikimanyi nti nalufuna. Nensoma first term nensoma second term. Awo mu second term awo ng'egenda kuggwako. Sozi we nalabiranga engoye z'ennyambala uniform tezikyantuuka, ndabanga ejja sitegeera, amabeere gavuddeyo. By then naye sirina tubeere, naye nagenda okulaba nga nfunye amabeere. Kale kwegamba embeera n'ensukkirirako, babi n'etwala ewaabwe.
Ntwale wa Metro nemubuulira. Metro nangamba galamira ku kitanda. Ngenda okunkwatako nga ndi lubuto. So zinadduka ku ssomero ne keesi nenjirekayo. Nengenda ntandika onoonya omusajja oyo. Ewaka ne batandika okuwera ke bankwatako banzise gye nakulira. Sigamba ewa mama oba waani. Era ne bakubira mmange essimu ne bamugamba muwalawo yafunye olubuto naye wano tadda. Mama naye naluma nakomba kwerima naga tolinnya wange. Mama sozi ensi netandika okungabana 28 ensi netandika okungabana sozi. Sinetandika okungabana Katonda nansasa nembaka amaka ge nakolamu by then nga ndi lubuto nga pastor Katonda tuko okuzaala nevayo nengende wa sita wange omukulu asooka. Sita wange nandabira nenzaala bulungi namala okuzaala nagamba ngenda kufuba kunoonya taata w'olubuto like kati esawe yali afuuse mwana taata w'omwana we yakitegeera n'akyusa ekifo kwe twali tumumanyidde n'avaawo naye ne tunoonyereza famire ye nga tugimanyi. Ati ne tugenda ewa maama we mawo nambudamyako omwana we yazze emyezi 6 nangamba naye takyansobola kuba mutabanyi we eyampa olubuto oba yazaalamu omwana talina kyamuwa ate nange talina kyampa ate naye sina mirimu like sina kyenkola okufuna akasente akakolaki naye nakolaki like nampisa mu mbeera gisobola nakugamba nti like neetamwa nekyawa nevaawo buvi nentambula engende wa senga wange nanjagala nandabirira mu mwana wange paka emyaka 4 omwana we yawise emyaka 4 so zinenkwata ekubo nengende e Sudaani. Senga wange nangamba omwana mutwale wake waabwe kyokka ajjukire waabwe gye nava emubuulira embeera eriyo nemugamba sisobola kuzayo omwana wange kuba mbaddeyo mpamanyi naye omulenzi okuva lwe yampa olubuto weyakoma okwogera nange weyakoma kati awo maama we yafunira ebeetu kungamba nti mutawalya talina kyamba nange like talina kyayinza kunkolera. Nenkwata omwana oyo yali wa myaka 4 nengende wa mama wange yali mu muzigoye nkugambye nti eri ewaffe bamugobayo tataffe nga amaze okufa bamugobayo natandika kweyiiya munkwata omwana wange nemutwaya maama nangamba nakugamba tolijjanga wange by then yalina omusajja omulala gwe yayina ngamba tolijjanga wano baali bazadde oyo gwe nkugambyeko last born waffe kati ali campus nangamba eno ennyumba kitaawo siyagisasula vaawo wano so siwava nenziramu nembona abalala omwana oyo Katonda n'anyamba newabaawo famire yamukkiriza nemubaweereza like kale nentandika okukola nga sinagenda e Sudaani nentandika kukola obwayaaya mu makaago mwe nava ngenda e Sudaani nga nfunyeko akasente. Sister wange olwo yali agenze Sudaani nga Sudaani by then nga waliyo sente abantu bakolera ddala sente kasita wange nagamba jangu eno jangu tukole kati wazaddeko tokyali mwana muto jangu okole ofune sente zikulabirira n'omwana wo. Nenjogerako n'omukyalo oyo yatulabirira yali ankozesa nga boosi wange oyo mukyala musumba actually omukyala yali omusumba baawe yali looya Entebbe sozi omwana nemulekera famire gye simanyi etamanyi nendokoka nalokerekeramu ago amaka sozi Katonda n'atandika okunkwa like namponya obulumi obwaliwo by then like nenfuna famire yasobola okunzikakkanya by then nekwata ekkubo nengenda Sudaani. Omukyala teyali mubi ngamba ojja kusindika nga sente just nga yozakulabira bulabizi mwana wo. Sozi omwana wange bwe yatuuka primary
negamba ndo kamutwale ewaabwe oyo omusajja looya yayina sukaali nabanga yaparalyzinga side emu katakyakola kati bwe nalabanga famire ye embeera efaana bwetyo omwana kamutwala ewaabwe netukkirizigana n'omukyala oyo omukyala nagamba nti wali buzibu omwana enkoma we Sudaani nenvaayo nemutwala ewaabwe negamba list kali mu mikono gy'abazadde be ne bwanalwala ne bwanakola ki like gya famire ye nja kuweerezanga buweereza buyambi. Nze amannya gange nze Aisha Najjemba. Edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Wone entebe embi mujje mumpagire mujje mu Aisha Furniture. Ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4. Nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna tebe, kabada, kitanda, kameza, buli furniture yenna buli mwezi oyinza okugamba nja kuleeta emitwalo 2 nanze bwe kubira lisiiti wenjikuweereza buweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nnyumba nga tomenyese amazima getukulembeza. Oero nebuzaako nga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwale entebe ki waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe zenkugamba nti eno egenda kubuka entegenda kubuko eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana nenkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi eno bweti bw'oba oyagala yabuwangazi bweti ekirala buli lwoko entebe nga njikuguziza gikomyewo topinga otwala endala ne bw'obaka ng'olina entebe gy'okooyi namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 0705 kagamu 904 kanjiddemu 0705 kagamu 904 nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli furniture yenna muyina okuggyako kofini. So zinendoba n'omwana oyo paka okumala P7 namala P7 kati wamala P7 aho nga tanaba kumala P7 Sudaani ne wabalukawo olutalo 2016 2016 nenvaayo kati we navaayo ne travelingira mu kamotoka jukira abantu abali mu Sudaani bona abasinga bali batukira mu Uganda kati mu kamotoka mwenali kyesikugambye wali e Sudaani we natuuka e Sudaani omuli musista wange gwe yali ampitidde saabufuna naye awo mu process eyo Katonda n'abawo omusajja gwe yaleeta nga akolera ku airport nga akola ne kampani ya ne bana aba World Food Organization nga mu Sudaani kati kampani eyo nga baagala abakozi bakirinda n'abafumbira abazungu kati nenfuna omukisa nengenda awo nentandika okukola nga baali bampa $10 nenkolaawo 15 yonna nga nkola kati nga nkola ki 16 olutalo ne lubalukawo kati we lwabalukawo bano abaalimu aba World Food mulimu abasobola okutavulinga okujja mu Uganda mulimu abasigalayo mulimu abagenda mu nsi zaabwe kati kubana abatravulinga sijja kulimba mwajiramu omusajja eyali andeetinga kawe natuuka eri nenkwata kasente ennaku nenjeyambula nali kammodo nali kaana kato abazungu baagala obwo obuntu obwo bwekikula bwekityo nga muntu tasobola kugamba nti nali nzaddeko n'okukkiriza sozo omusajja nanjagala mu Philippine yali akolera omwana naye mu World Food nga tukola nabo nga be bamukale benkolera benfumbira be nali nkolera be baali bansasula n'atambula n'ajja mu Uganda sozo we twatuuka mu Uganda omusajja ebyagenda mu maaso byali bya nsonga z'abakulu sijja kyegaana twegadanga bwe gwali ogusooka bwe gwasembayo nenfuna olubuto nate bwe gwali omulundi gwange ogwokubiri kwegatta n'omusajja ekikolwa kye kimwe kyabeerako oli omwana yasooka era kye kimwe kyaba ne kwono
ono saakitegeera nakukitegeera nti era nfunye olubuto. Omusajja watunabeerayo akabanga ke yabeerayo ne babakolera tiketi zaabwe ne baddako mu nsi zaabwe n'abagamba Sudan we nabeeteredde bajja kuddamu babayite. Omusajja n'agenda yaleka mpadde ssente ama nempangisa e Kampala nentandika obulamu nembeerawo obulamu nga butambula bulungi. Kati ku ssente ze yampa n'akasente ke nali nzije Sudaani neŋŋamba kandeseeko ku ssomero so zinegenda ku YMC kitegeera neneezaako ku Y naye naakasomayo taamu naye naakasomayo semester olwasooka weeruti ngenda okukitegeera nga ndi lubuto. Omusajja yagenda mmanyiridde kumufunira ku WhatsApp ye tegenda sozi nga WhatsApp ye tegenda. Kakati nembeera okwo Katonda yanyamba yali yampa email address ye. Abantu abo kale bagira ne babaamuko n'amazima ye bw'aba akwagadde n'omusajja nga mufumbowa ewaabwe. Kati sozi nentunka n'olubuto naye awo nenfunako emikwano gy'abawala baali nga basomera kuwaayo naye nga tebalina bakubeera ne renting ekifo ennyumba emu ne tubeeramu abaana twali abantu 4 naye mu bonna nze nalimu ng'omukulu kuba nze nali nzaddeko bo nga tebazaalako kati nze nalimu ng'omukulu ne tujja ne twegattibwako omulala naye yali alinayo abaana be 2 nga tasoma naye ng'alina mobile manager akolako. Kakati sozi obulamu ne butambula. Sozi nze kasita natandika kukwata ku ssente ebya mama wange biki jjukira eri gye nakulira omukazi yali amaze okufa bwe nali ntwalanga mama wange. Kati nendaba nti byonna bye nandibadde nkolera maamu oli eyafa kambikolera ono akoze eki aliwo yadeeta mu nsi. Teweerabira nti eno famire eyambodamye ey'abapasita Entebbe yakola kinene nnyo okulaba nti enjijjako obukyayi ku mutima njagale mama wange mwagale nonkubadde talina kyampa nonkubadde nga yaŋŋaana like mwagale mama wange nemba nga natandika okumwagala. Bwe natuuka e Sudan okukola sozi nkubuulira amazima nasindikiranga mama wange ssente. Sozi mama wange yaddanga ku ssente n'alya ne mutabani we gwayina sozi n'ali ku campus ye mwana yekka gwe tulina omulenzi abasigadde ffenna tuli bawala. Olutalo we lwagira ne baawulira nate nti nsimu nenfuna olubuto ama ne boogera nga bwe nafuuka omusege bwe ndi malaaya bwe biki sozi nenkyawa abantu b'ewaka nenkyawa kye bayita relatives nensigaza sisita wange oyo omu gwe nali mbeera naye e Sudaani. Kati olw'okuba nti nali nfunyeemu ensigo y'obwakatonda eri y'okulokoka nenziramu nenkola ki nembeera nga ndi committed nnyo ku churches nembeera nga ntambulira mu bulwamu obwo bw'obulokole kwenenya kukola biki mama wange netuukisa nensabu nebusonyiwa. Ati wano we nazaala oyo omwana akakyotala kange kamasasi saagala kwogera ku social media akazaala kale mama wange n'alwala natuuka okulongosebwa nga tewali muntu asobola mulongo like okumubeerako ku kitanda n'ayita buli gwe yayitanga nga mugamba tasobola tuula ewaka okumala ennaku 2. Njigera nali mu Kampala maze ozaala sisoma sikola wabula ntudde naye nalina kasente omuzungu yali yampa kasente akawerako. Kakati nenshoppinga byanashoppinga ntikamba kamwene nzijanjabe maama nemujjanjaba mukazi wadde ne bamulongoosa nga wendi naawona namalayo wiiki 2 sozi nenkomawo e Kampala nkomawo 2018 wakati 2019 yennyininyini nembeerawo akasente ne kagenda nga akakendeerako omuzungu sekyalina communication naye bwe ngezaako muchatinga na mukazi we nendaba nti kati bambi yajja nasala amagezi nabako essimu endala gye yayogererako nange
kuba n'abazungu be twali nabo naye nga bo bali mu Afirika bo basigala mu Afirika ne bambuulira buli kimu ne bagamba oli bwe yagenda essimu ye ekozesebwa mukazi we okitegeera nangamba nkuulinge time ejja kutuuka ajja kunoonya n'omwana wange kiwulira nangamba like n'agamba bali nze nkuulinge time ejja tuuka ayina pulaani gy'ayina eri obulamu bwange n'omwana nangamba mwana oyo togezanga n'omuteeka ku social media biki togezaako n'omupostinga abantu wonna ekyo kibeere kyamakyo nkola bwenti ate nandikoze ekimu naye nebivaako saddamu kumuwuliza kubanga social media accounts ze mukazi yali akola ki yali aziinako access nga asobola okutegeera kigenda mu maaso n'ebivaako nesigaza gwakulabira nate mwana mulundi gwakumeka teweerabira ntuuli amaliriza primary agenda mu secondary agenda kujoininga secondary awo covid awo weyajjira jjukira wobeera mu kyalo batono nnyo abasigala nga basoma omwana oyo yatuula ebibuuzo bwe byakomawo no yayita n'akumala P7 yali mu P6 covid weyajjira awo webaddirayo ne babagamba abaana batudde nnyo bagende mu kisulo kati obusente bwe nayinyinawo nganze nenkola kinemwejjako nenteeka omwana oyo mu kisulo kuba yali agenda mu P7 kasaagala kole bubi nga ne mu kyalo gyali batandise okumulaba nti akuze kuba yali atandise oleeta amabeere nga jjajjawe agamba wuuno akuze guno omwaka covid kuba tewali fena tewali ayamanyi nti covid egenda kugwayo mu kiseera bwe kiti nga ye jjajjawe planize emuteeka mu by'emikono ng'era amugamba kimu gwe togenda kweyongerayo akako kaweddemu okomyawo naye olw'okuba nti nze saasoma neneeyamu okulaba nti ndabirira omwana oyo omusomesa sozi omwana oyo nenejjako obusente bwe nayinda nenteeka omwana mu kisulo yakola bulungi yesome ewaabwe yajja mu first grade kati bwatuuka ogenda mu secondary ng'ate negatiddwako kano akato nengamba sigenda sobolanga okusindika sente eri ng'ate nina noono kati ate nga siziina ziryawo ekiryawo nengamba abaana bano kambafunira ekifo kimu bateekemu nze ngende ku kyeyo nembalekera mukwano gwange oyo gwe nkugambye nti mu nju twalimu abawala then ne tujja ne wabaako atwegattako nga ye yali yazaalako ate nembagattako kati oli naleeta abaana be babiri nange nenteekako bano abange nendijja baana ndayika nabimixinze naye ojja kubitegeera oli musajja wa bwongo ojja bitegeera kati bwe najja covid yasooka yagwamu omuwala oyo n'afa simanyi oba yafa covid oba yafa ati sijja kulimba abaana ne batandika okubonaabona omukulu nemusindika ewaabwe gy'abadde gy'asomedde primary kuba yali tanajoininga secondary nemuzaayo ewaabwe kati then ono omuto waliwo omukwano gwange omu yali musomesa nga wasomesa bigere bibiri ng'ova ku njuze tuliko nosala ekkubo n'otuuka ku ssomero kwe yali asomesa kati ng'ate asula munda mu ssomero nenkwata kano akato nenkamuweereza abeere nako sozi yaŋŋamba njasindikanga emitwalo 15 egy'omwana egy'okulya ye nga ye njamuwa emitwalo 4 then ayina okumukokinga kuba kaali shaapu nga kagala okusoma akakwata penso bulungi kakola biki nagamba ono omwana we tutandika okumuyigiriza kati okusoma essaawa zino ajja kukola ki ajja kusoma nga bukyali nagamba njamuweerezanga emitwalo 5 nga gyona awamu 15 ne gino 9 gyokulabira omwana naye sozimo yabeerayo taamu yasooka omwana ab'okukyalo be bankubira amasimu ne baŋŋamba omwana agenda kufa ne sente ze wagenda okukola nti okolera mwana we gyasanga malaalo nakigambibwa abantu baali bangi nga bangi buli omu agamba omwana olese waki mu kibuga mwana mutwala ewammwe naye nga sozimu tewali asobola kutegeera ebifo ewaffe
nga nzirinde ensonga zange lwaki sobola kukwata mwana muto oyo ne muteekayo olaba ngobi oli owakala gye bamanyi asobola okusobola embeera z'ekyalo seeka baba bamusosodo oba bamukoze eki kata ate ono so zimona eŋŋanda paka omwana wange weyafeintinga so zimu paka omwana weyafeintinga ne bamutwala ku oxygeni omwana kasita yava ku oxygeni nagamba nze Beatrice okuva mu Dembere Properties and Associates nebaza Katonda okubakuma nga mukyali balamu nzize okuddamu okukaatiriza ku nsonga ey'ebyapa nga bwe nabagamba saagala nfokasinge ku kyakutugula ku buguzi mataka naye ekyapa njagala okuddamu okukaatiriza ensonga y'ebyapa muyina ebyapa mu nnyumba mubiteresi bikyali mu mannya gaffe abaabaguza oba bikyali mu mannya g'abantu abalala weewaawo oyinza obba tewagula ku ffe ebyapa ebyo bikyali mu mannya g'abo abaabaguza muganda wange ali eyo bw'oba omanyi olina ekyapa nga tekiri mu mannya go nga wagula ng'okyakiterese oyolekedde okufuna obuzibu obusooka we bigenda bubi eyaguza ettaka eryo n'afa weetaaga ogoba ku letters of administration ng'okwasaganya ne famire y'omugenzi oba famire yokka ebigobeko osobola okuba ng'osobola okukyusa ekyapa ekyo kuba no administrator oba administrator gwe baba balonze aba famire atuula mu bigere by'omugenzi yagenda okusayiningira transfer yo naye sikukakasa nti 100% ajja kusayiningira bangi tubawulira bakaaba beefuula ogula ettaka gwe wagulako n'afa ne bagoba ku letters of administration ne bagenda okusayininga ne bagaffe muzeeyi waffe ba muganda waffe taguzangako ttaka oyolokedde okukaaba ndaba ekintu ekitono ogenda kifuula kiwanvu like I always tell you cheap things are always expensive ojja kulaba nga okukyusa ekyapa akakadde akamu ekitundu oba akamu oba emmeka nga nnyingi ate osasula ennyingi ezisingako awo olw'okuba oyagala kununula kyapa kyo mujje ebyapa mu nnyumba mudduke emisinde wano ku Dembere Properties tubakyusiza ebyapa ensonga endala gyoyolekedde bw'oba tonnaba kukyusa kyapa kyo fuba okulaba ng'okyusa ekyapa emyezi 2 gumu okuva kati ku gavumenti omusolo gwe tutaddeko ogenda kubeera osasula 5% eriwa ettaka wooba waligula obukadde 10 oba obukadde 3 ogenda kusasula omusolo 5% yezo sente omala osasula 1.5 eya stamp duty oyingidde 6.5 like nga bwe mbagambye cheap things are always expensive ojja kugaana okudduka essaawa zino okukyusa ekyapa omala ate osasula sente nnyingi mudduke bannaeri ffe weetuli ku Dembere Properties and Associates ku Modern Havana Complex wano ku Lubaga Kabus Road tubaaniriza nze Beatrice enamba z'essimu osobola otutuukirira ku abasinga mukozesa Airtel abala MTN enamba yaffe ya Airtel eri 0752 110514 ate MTN eri 0760 76 43 86 ne ku WhatsApp kwetuli teekako akamesagi nja kuddamu wemba sikuzeemu bangu olumu tuba bize era nga tubanoonyeza ebirungi wemba sikuzeemu era mmala nenkuddira tonyiiga toyomba ati omukyala addamu message leeti woba olina ekyoŋŋamba ekyamangu nkubiraako ku simu platform zaffe kweziri ku mutimbagano tunoonyeeko ku Dembere Properties and Associates tujja kuddamu sozi kasitoma nange yava ku oxygeni nga mulamu naye ng'ekyali kigenda kumutta yali njala nga talabirirwa nga ne bwemusaba ebifaananyi tabimpa nga sosimu olusinzira naŋŋamba amusindikira esente ezigula engoye nensindika bwe musaba ebifaananyi bw'aba mpa byali mu ngoye ziri sennyini ze namulekamu nga sente ze namuweerezanga nti za bugoye nga tayina kino nzija nkizuula nga batwala omwana oyo omukyalo kati maama wange bwe yategeera nti nalinyeeko ku kyeyo ak'obuzadde ne kadda naye nga kasente nga ngobako akasente nange wama ne ngamba waaye kasita nalokoka kanziremu kwatagane neki ne mama wange nentandika ne ngamba zino esente ez'empeereza bano abantu bwe mba nzikuwadde
tosobola kutuula n'omwana nga tokola kuba teyalina mirimu eri awo erabika nti gino gy'akola giri awo. Yali akola mu KCCA banaabeera ku nguudo. Nze bino mbikugamba sozi bw'obanga owuliriza olabe bulamu ki na lwaki nafangayo okugamba nti nteekeyo ssente zenkoleredde kubanga kyemmanyi ojja kunjajinga nti saategeera mugaso gwandeeta ku kyeyo okusobola okukola ki okutereka ssente yange oba biki. Mama wange yali omu kuba abeera ku nguudo abo abalongoosa emyala ku myaka gy'akaddiye. Ne mugamba bw'otuula ne mba nga ngula ebyokulya by'omwana kuba by then kugambye nti twekolamu omulimu nono mukulu wange ne tufuna ploti ne tugigulira, actually twaguliramu ennyumba ng'ewedde. Kati ekyaliwo kyali kyakusika mazzi. Nze ne muganda wange nagamba njasika amasanyalaze kola kisikisa amazzi. Nensikisa amazzi neŋŋamba kati bino kebituuse ewaka mama asobola okukola kyo kimala. Wamma omukwano ne guddawo gwa maama n'omwana. Nenkwata akaana kange nenkamuweereza. Naye omukazi wattu yalabanga ne ssente zeemuwa nga tezimumala. N'alekanga akaana kange akaleese mu kakomera kuba ennyumba eriko akasaakaate kikomera kankiyite bwe ntyo. Ng'amuggaliddemu n'abaana bano abamuganda wange. Jjukira ziri breedi ndala. Osobola okuleka ng'omuteredde wali jjaaga ya caayi omukalu n'akinywa ekitasoboka ku kaana kange ate nga nsindika ssente ez'omwezi nga z'omwezi zindika $3,000. Kati oyo omukulu we yatuuka mu secondary last year negamba nje abeerereko awo kuba biri ebyakaana akato byonna tewali yali abigamba. Mama wange tamanyi kukozesa WhatsApp nga siyina wenkitegeerera. Sozi nga sitegeera mwana wange embeera kimwayita era ekyabaawo ku mwana e Kampala eky'okufiitinga olw'enjala era nekiddawo nekibaawo. Omwana wange ali mu mikono gya mama wange nga mama wange amulekawo n'agenda addamu ekyemirimu gye gy'akasasiro. Omwana wange era sitiiru tebaddemu ne bampita ng'omwana aba afudde like kakiyite bwentyo kubanga yazirikanga essaawa eziwerako era yawoneranga nga ku oxygen oshiwulira. Kati awo process ey'okugamba nti omwana ali oxygen awo neiba we yakwatira essimu n'agamba naye gwe lwaki toweereza maama wo ssente zimala. Atuula n'alabirira omwana n'ava mu bino ebyokuleka ng'akaana akalesaawo ne bampa ebifaananyi by'omwana bange ensozi ng'akaana kange kagenda okufa. Sozi nga nsindika ssente ewaka maama wange ssente alyandye. Sozi wanagenda okwogera ku maama wano ng'aba secondary bano bazzeemu okusoma ono omukola gyenize secondary. Maama yagamba omwana wange takyamwagala ewaka. Kyesikugambye nti oyo muganda waffe oyo kati ali ku kampasi yali agenda kumala senior 6. Omwana wange bwe namugja e Kampala bwe namuzza mu kyalo nogwe nali ngampeereza ssente okuzizigirayo n'ebikyusa ne biteeka mu manya ga maama nga maama yagenda mu banka n'aggyayo ssente. Naye ng'okugenda mu banka muganda waffe oyo omulenzi ava ku ssomero tebakkiriza neiba tebakkiriza muntu yenna okugenda mu banka kuggyayo ssente zange. Nga muganda wange oyo maama alina okumukubira basindise ssente jangu tugende mu banka tuggyeyo ssente. Nga we baziggyeyo Sozi bakajja kimukumbuuza tukole tutya nga mbabuulira butya bwe balina ozikozesa. Nava Uganda nga sirina akawunti nga ziteeka ku akawunti ya maama nga bagula akawunti nga buli kimu kiba kigenda wamma nga nze trust ebaawo ng'amanyi tewali buzibu. Muganda wange kyesimanyi
nti mama ne muganda waffe baali bagula separate nga bali mu kukolera ono omulenzi gwe tuyina omu enteekateeka kubanga ffe tutandise okukola tugenda kukolerera abaana baffe ate ye takyayina maanyi mama takyayina maanyi gakola abeeko kyaweereza mwana ono kati ng'akolesa omukisa ogwo okukwata obwo obusente bwe mba nsindise n'atoola n'akola ki n'aseevingira omwana oyo bbali naye nga bw'obimanyi tosobola kukweka kintu amazima tegeekweka lwali lumu nenjagala okusindika ssente nga tebaliiyo nga bagenda gye bagula ettaka nensindikayo omuntu omulala bbali awo mulenzi yali mubazye nemusindika nemugamba genda ompe maama njogere naye yaduukayo n'abuuzaako abaali awo baneiba nabamugamba bagenze ku kibanja kyabwe simanya bagula ettaka lye bagula libaddeko enkaayana era n'omutabani yakomyewo yamugyeyo ku ssomero bagenze basolovinge ensonga zaki z'ettaka omwana nga ajjanga ngamba kati bwe naddamu okubuuza mukadde n'abyegaana n'agamba ye talina ttaka lyamanyi okiwulira actually n'alimba kuba naffe twali tulinayoko ettaka lyetuguze olusuku lwe lwali tuguze naye nga waliwo bakiyita bata olumwanyi nga oli yalusimbuluza n'alusimba ewaffe kati n'akozesa akakisa ako okugamba nti yali azzeeyo batereeze luli oluwanyi lwe basembeza eno ewaffe okitegeera naye nga information yonna nagifuna from that boy that day kati oyo omulenzi from there nemufuula mukwano gwange nabeera nga mpa amawulire agafaawo to the extent nenduka ekiseera nengamba mukadde kuba waliwo we baali batunda ono omwana yali agenda ku kyeyo kati nga basazeewo kitundu nga 25 to 50 nga batundawo $1,800,000 naye ng'oli agamba ne bw'omuwaako kamu kitundu azikwata deni endala n'okola ki kati nenkozesa omukisa ogwo neŋŋamba bagende bagule awantu okuba nali shuwa nti esente ezo gyeziri sente munaaye oli yagenda okugendayo n'agamba mbu kuba tebikwatagana bangamba kimu bagenzeyo mu banka nga $1,000,000 namba teriimu kati ate zino 800 zenjogerako mbu sente eziriyo bwe tujjayo $800 bajja tutema sente nyingi biki kwegamba ne banfutyankaawo okitegeera neŋŋamba okay kati oyo nentya okuba nga naye nkola ki sikyamuwa sente nentandika oziteresa kojja wange ekintu kyekimu ne kojja wange naye sente n'alyandye sikulwise sijja bigenda muwala byonna naye ekyoba omanya nti naddayo nga siinayo wadde n'ekikumi nali ngenzeko n'obusente omwezi gwange ogwasembayo waneeno kuba nakikuba emyaka 3 miramba okiwulira nakikuba emyaka 3 miramba okudda Uganda nayina just kaali kakadde kamu nze nagenda nazo waneeno ze navungisa ze sente ze nayina mu bulamu bwange kati nzirayo mu December eya last year nga abaana bagenda netubeerako awo okudda ku masomero baali bampadde eno gyenkolera baali bampadde emyezi 3 mpumulemu male nkomewo emyezi 3 kasita gyayitawo awo ne bankolera air ticket biki nenkomawo akakadde akamusozimu oyina abaana 2 kuba akaana kagenda sanga kakalwala keetaaga obujjanjabi keetaaga okucekinga okuviira ddala ku bwonko okateeka mu kyuma kakebera kikuba buli omu yali adowooza nti akaana kalina sickle cells naye nga yali ndabirira mbi naye kati process eyo ey'okubeera awo okulaba ngenze mbasawo ngenze eno ngenze eri we nafunira omukyala eyangamba you know what ngenda kuconnectinga ku muntu omu e Kampala
omukyalo ono agenda kulabirira omwana ono gwe kyoba okola ojja muweerezanga ebyokulya ojja muweerezanga ssente ez'okulya ebisigadde ajja kumukulabirira kakati okusinziira ku mbeera gye nasangamu omwana wange akato omukulu ye nagamba oyo kasita akuze kye bafumba kyalya kati akato nendeka nga nteeseza ne maama ne mugamba akaana nyala kakatwala kakebeza actually samugamba mazima nti ngenda kumumujjako kubanga yali amufolerako kinene nga tasobola kukkiriza kumumujjako mugamba ngenda mutwala mu ddwaliro ly'abazungu ewa e Kampala bamukebere buli kimu kuba baŋŋambye basobola okumukeberera ku bwereere negamba kati ngenda kati omwana oyo by then saasobola kukola ki kutwabulinga naye okuvaayo naye abaana baba bazeemu okusoma kuba bwe natuuka awo mujaani no mu gwokusatu awo mu January awo wonna nga nkyatawaana n'omwana mutwala eno eri naye nga kyesimanyi kale kyo nali nkimanyi nti omwana abuzeemu endabirira kyekireetedde okuba ng'akonzimbye mu ngeri efaanako bwetyo naye nga sozi sisobola kutuula nga sirina kyenina omuntu abadde ku kyeyo toyina atandwade ya mitwalo 5 osigale Uganda okole ki negamba nkole ntya omukyalo oyo naye nayogera naye ku ssimu nangamba omwana ojja mundeetera kubanga amazima gali nti sozi nga sisobola tutuulayo kitegeera era nga ne bwe nandisigadde ngenda mu basajja kunoonya sente ezimbeezawo na mwana kyenali saagala sozi netambula nekija omwana oyo saamugjayo by then nemuleka kati bwe natuuka eno kuba nali sirina nakasente kenyinza okumulekera omuntu gwe tamanyi omutwalidde omwana tolina kyomuweereddeko nemusuubiriza ngenda mukuweereza nga ntuuse eri ng'amaze okufuna sente kuba wano baali bangamba bwenatuuka bw'eraaba ntuuse bajja kumpaayo sente ezo ez'ebbanga eryo lyemaze nga zikola ki nga zifuna sente baasiima busiimi bampaayo $1,000,000 kati $1,000,000 eyo ng'abaana balina okuba nga bagenda ku masomero kati nenzisindika naye nengamba maama waliwo omuntu agenda okujja okutwala omwana oyo bagenda kumujjanjaba naye ensobi gye nakola omukyalo oyo namugamba mazima negamba omwana wange mujja waawo muzza Kampala nina ekitongole mwengenda okubateeka babeerereyo mbeere nga nsasula sente tebagenda kuvaayo paka nvudde ku kyeyo kati omwana nga tanaba kuva mikono gya maama omukazi n'akolako olugambo n'abigamba maama n'abiwulira maama wange kyatayogera tekiriiyo sozimu omukazi kyatayogera tekiriiyo n'angamba kuba yali second term nga bali bakyali ku ssomero nga bakyali ku ssomero n'angamba bwe bawummula ono omukulu tamwagala ewaka tamuwagala wabula talinnyayo wakiwulira ku ssaawa eyo mu butuufu n'omwezi gunaakugwako wano eno nti mpangise ekifo ntekemu abaana abo mbateereko omugozi nga tegunaba zino ze baali bampadde zaali zimaze otutuuka mikono gye atemyeko ez'ebyokulya 40 agyeko 30 gaali gakuteeka ono muganda waffe ku ssomero ku kampasi anti abadde yajoyininze guno omwaka anti ng'alina okuzitemaatema okukakana nga mbadde budget ya 30 ge gaali gasigaddeko nange ezo ze nakozesa ne mugamba you know what ogenda kumpakirirako engoye z'abo abaana bombi oyo omukulu ajja tuula mu baasi atwale ono omuto gye bagenda okumujjanjabira naye ng'olwedde yali amaze okukitegeera n'angamba saagala bintu byakunimbalimba siri mwana
obulimba bw'otandise okulimba nabuyitamu dda obwo obukodyo bwona nabuzanyazanya dda so tolina kyonimba nange salina kyamukolera ne mubuulira amazima gennyini ne mubuulira amazima ne mugamba abaana kambakole ki kabagende naye Sozimo essaawa ya kakati mama wange yagamba namugyeko abaana like yasooka bigamba eyo nga ze tabingamba direct namugyeko abaana ne bwalifa sirinyanga ku malaalo ge ate oyo abo abaana tebagezanga ne baddamu okulinnya muki mu lujja naye njagala kugamba owayogera waliwo ssente zange ez'emyaka 2 egyasooka nakwatagana ne mukulu wange ne tugula awantu awo twagulawo $2,000,000 kiwulira si kyalo ate si kibuga kiri ekitundu kikulaakulana kikulira ku sipiidi yairi essaawa zino ne bw'osaba obukadde 4 babukuwa oba 5 babukuwaawo kitegeera naye waali mu kwogerawo nti tebaddamu okulinnyawo waliwo essente zange naye essaawa yakakati sisobola biyingiramu Sozimo kubanga simanyi nti ndiva ku kyeyo nga ndi mulamu oba ndisanga abaana bange nga balamu so zinakutta abaana ne mbateeka mu mikono gy'omuntu gwe sirabangako omukazi simulabangako omukazi simulabangako Sozimo naye ekyenzizamu essuubi nti twogera ampa abaana nenjogera nabo muwala wange yamufunidde essomero abaana be gye basomera n'akatono akateeka ku ssomero naye abaana be kwe basomera Sozimo omukazi angaba ebigambo like essaawa zino ekinkaabya nayogeddeko ne muwala wange omukulu yangamba maama kale senga gye watusoosa senga watuleeta dda wano wetuli omukazi temusobola kuziba nga toyogedde nange akaana kange nti omusajja akaagala ng'akaana kazaala nti akaana kange oluusi kagaana okwebaka mu kitanda kyako ne basooka bakaleka mu buliri bwabwe ne keebaka ne bakasitule ne bakatwala mu buliri bwako tekasobola genda ku ssomero ng'oyo omusajja tasoose kasitula kawahanga Sozi mpulira ekizibu mama wange naakolimirira ku ssente zange ku ttuyo zange naakolimirirawo abaana bange tebalinyanga ku malaalo ge ku ssente zange essaawa zino abaana bange bali mu mikono gy'abantu besimanyi n'okuba ne tebabatulugunya n'okuba ne babaagala naye mutuufu ndijjawo omutima oguddamu okwagala maama Sozi nkole ntya nzire Uganda basabe ssente ezaagatibwa ku ttaka eryo ensonyiwe kuba Katonda omukyala yangamba ezo zibalekere saba Katonda akugabirira kutemera ekkubo era yali ali mukungabanyire we naddayo sitambula kugenda waabwe wabula nze tolinga enkola ebirala naye ga Sozi kintu Sozi kinzita Sozi nsabye Sozi nsiibye ngezaako okwejjako kino ekintu ku mutima kiganye Sozi kiganye wano wendi banjagala bantwala ng'omwana naye Sozi nakoze olw'ekintu maama wange kyakoze ebigambo byange bigenda kubeera bifunze nnyo. Ekisooka, sister, I am so sorry that you're going through ebyo byonna ebikusoomooza. Nyongera okuwa essuubi nti Mukama akwagala newakubadde olumu oyinza oba nga tokiraba. Wagambye nti oli mulokole, walokoka. N'ogamba osabye, omanyi okusaba, omanyi okusiiba, newakubadde ng'owulira nti embeera yo eringa ekyagaanye okukyuka. Waliwo akayimba kano
ulire ebigambo byekwogera njala mbyogere oluzungu olumanyi n'ebimu nabitematemamu ekisobose onagamba when upon life is barrels no when upon life oh no limbalu jabalu wanvu no ebigambo by'oluyimba luno bigamba count your blessings name them one by one count your blessings see what God has done count your blessings name them one by one and it will surprise you what the Lord has done. Olumu ebizibu nga bitusomooza ebintu nga tebitambula nga bwe twagala bitu distracting nga bitusiikiriza n'obutalaba ebyo olwedde ebiriwo ebirungi kyakuwa ekyokulabirako. Newankubadde ng'embeera zibadde bwe ziti tolowooza nti one ekyokubeera nga gy'oli mu kukolera mu kunoonyeza ssente family bakuyisa bulungi olaba ebizibu biriyo ebizze bikusoomooza bwe bikulema n'okubala omukisa ogwo ogw'okuba nti wookola bakuyisa bulungi ng'okukuyaayaana kw'abantu bangi. That is one. Two, family eno gy'otamanyi abali mu kukuuma n'okulabirira abaana bo omwana waalyoke atuuka okugamba nti maama kale ebbanga lino lyonna singa wano we tubadde tubeera akuwadde ripooti ekulaga nti kakati bali mu mbeera entebenkevu. Olaba sitaani n'obubi bw'ekibi bwe bukudistractinga obutalaba ebyo. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. China kwewunyisa Yesu byakola. Ebigambo byenjagala okwogera byonna bigwa mu ebyo. N'olwekyo nnyinza nga seetaaga kuteekako bingi. Ekisembayo waliwo akayimba Judith Babirye yayimba akayimba ako mu biseera we yali alabika nga yeetaaga nnyo balokole banne abamu tebaataputa nnyo bonnabbi bwa luyimba olwo. Ebiseera we yali yeetaagira ennyo okubeerawo kw'abalokole banne kirabika okusinziira ku luyimba lwe nga tebaabeerawo. Abantu be yali asuubira ngobooli awo baali badde be bamulaba obulala be bamujajinga be batamuliiko tebamumanyi si balokole nga ye ne bajja bayimirira naye ne bamukolera ebikolwa ebyekisa ne bayimirira naye. Akayimba ako kagamba mbu omuleevi bw'alekawo omulale omusamaliya yamba ni survivor simala gagenda. Ndi survivor simala gagenda. Noonya akayimba ako ku YouTube ojja kasanga. Bw'otunuulira oyinza oba nga omuleevi wo ye family yo ye immediate family yo it is obvious nti kyetwogerako wano. Kati munnaggwanga twogera ku muntu ow'ebweru laba bwajja nakolera ebikolwa ebyekisa. Ekibuuzo, should we focus on the disappointments, the bad experience with our family, oba obulamu tubunoonyemu ebirungi tu appreciating tubeere positive nga tutunulira ebyo ebituleetera okutuwa vibe okugenda nga tuyongera okulwana nga tugenda mu maaso. Ekyo nze kyenjagadde okutunuuliza ng'olina ensonga ez'okwemulugunya nnyingi kyokka olina ensonga ez'okubeera omusanyufu, ensonga ez'okubeera n'essuubi, ensonga ez'okubeera n'okukkiriza, ensonga ezikujja mu kwekubagiza zonna ozirina. Obulamu buno ebirowoozo bino by'olinako control tobiganya ku controllinga. Kozesa omukisa gw'ebyo Katonda byakukoledde. Sijja kulowooza nnyo nti tolaba nnyo kutegeera Katonda bw'akola. Olabe bw'akola mu ngeri ezeewuunyisa, mu ngeri ez'ebyamagero. Katonda bw'ate bw'atusurprise nga kyavudde oluyimba lugamba nti when you count your blessings
and you name them one by one, it will surprise you what the Lord has done. Sibyangu ogana olaba bano betuyise bannagwanga nga bolooza nti noga yes babagadde it would make more sense nga mama yakola bino tekisobose kati nno njala kutegeeza nti eri abalina rejection in and out ewaka nga bamugana nebweru nga bamugana ngali awo agenda awunnuna ng'empuuna malungu nga yafuukira ddala emmomboze. It would have been worse, my dear. Biruma mama bwatuuka okugamba nti abaana tabalabe ewuwe ng'ennyumba yiyo ne muganda omuyiribye mubeeko kye muteekawo. Saagala kwogera bigambo bino ntegeerwe bubi naye eriyo abantu abamu be musanga n'osanga omulalu ku kkubo, si buli mulalu ku kkubo nti yakola ebimutwala ku kkubo, naye abantu abamu bali ku makubo bagenda benjeera kasasiro ku kasasiro naye nga tulina olugero lwe tutamanyi. Eri abantu abali mu makomera nga tegubasinga nga bali innocent, naye njagala obategeeza nti eri abantu abali mu makomera. Waliwo olumu lwensanga sitera nnyo kwagala kulinnya bodaboda nga omusajja ali mu myaka 5-6 yanvuga mba namugjamu obwesige nga ndaba amaanyi alina matono agasobola okunvuga ku kkubo ne boolaba pressure ebeerawo ku kkubo. Naye njagala obategeeza nti abantu abamu babakola bubi, babanyaga na biki. Ennaku nejje bateeka mu bodaboda si gye wandyagaliza omuntu olw'empewo ennyingi ne challenges oba risks zirimu. Naye abantu abamu n'omwanga nsanga abakadde abeera ku makubo abo abamu bambadde masiki abalala tebambadde. Nogamba nti kakati jjajja ono kakati maama ono yandibadde ng'ali eri abazzukulu bamuwa ku nseko, abaana bwe baweereza amata bwe bakola ki. Naye abantu abamu okitegere kyengezaako okugamba nti abantu abamu nsaba Mukama nnyambe naawe akuyambe, God forbid tuleme kutuuka mu mbeera eyo webagambira nti naye abantu abamu ebyo bye tubasangamu bye biba bibagwanira. Nti abantu abamu bagwana kuwenjeera nga kye kibagwanira. Abantu abamu bagwana kulya kasasiro nga abantu abamu basaana kufiira mu makomera. Abantu abamu nsaba Mukama atandikire ku nze adde ku ggwe ne buli gwe kikwatako bagwe kinaatuukako. Naye abantu abamu sister ebigambo bye byenjogedde mu butono bwabyo n'obungi bwabyo, I just pray to God through the Holy Spirit to break it down to your understanding. Trust me, you will not be the same. Mukama akunjagalire n'abakufaanana abayita mu mbeera ng'eyiyo. Count your blessings. Ombeereddewo nnyo Katonda, nina nebyentunuulira n'entya. Na 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 tutururutu. Omukwano omuwagizi wa Sozmo, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe eri mikwano gyange from the Muslim community. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala okubuzaako n'okwebaza okumpagira musically ne mu buweereza bwange bwonna obulala bw'omanyi. Nze Sozmo eyakuyimbira gwe Katonda, omuyimbi omuwandiisi w'ennyimba. Ennaku z'omwezi nga 22 June ngenda kubeera ku Theatre La Bonita mu gwe Katonda concert. Tickets are ready. Tickets ziri wano. VIP ticket ya $5,000, ordinary ticket ya $3,000. Nsaba ompagire era nesunga okubeera naawe ku lunaku olwo. Ku screen olaba ennamba eyo, osobola okugenda ku WhatsApp, osobola okugikubako n'otubulya ticket engeri gyeyinza kubanga ekutuukako. Njagala kukwaniriza akawungeezi ka Saturday nga 22 June ku Theatre La Bonita okuva ku saa 12 ez'akawungeezi. Mama omuziki, leta mukwano gwo, leta boyfriend wo, leta girlfriend wo, leta mchala wo, leta mwami wo, leta mami wo, leta tiketi. Akanamba ko wekali toge, akanamba ko kakubeko, akanamba ko kanonyeko ku WhatsApp, tiketi eberenge kutuukako awo woli. Thank you so much and may the good Lord
bless the work of your hands. Kino ekitiibwa kyekuyinako